jako akawuwo. So tubeere ekintu kimu, tubeere nga tuwuliriza bakomandazi baffe ffenna, tubeere n'ensonga. RDC w'Nansana Nsubuga Ali Shafik afuddeyo n'alabula abavubuka abawangalira mu ghetto okukomya okukozesebwa bannabyabufuzi wabula beegatte bakole. Nze essaawa zino kye nawagira n'embeera kino nnyinza okuba sikyajjukira kye nnava. Mwandikisawo biki byange nerowooza ate bapolitician bo bali kuki kali kazannyo buki oli olumala geemu ye omwana wa ghetto olina okuba nga olisobo olina okuba nga olabayo buli oba tolabayo ate olwa simanyi nze nawe mbanji kukuligadi kubanga gavumenti weba evuddeyo netugamba nti kati bagenda tuyambako wakati fe ekibadde ekizibu kyaki. Nsubuga okwogera bino asinzidde mu nsinkano n'abavubuka nga bano beegattira mu kibiina Care for Ghetto ku mukolo ogubadde ssaawa Nabweru. Buli bakutyawo ofunamu era tebatutya mbu twakwatibwa amaanyi baagala kuyita mu kaweweevu twekolere security twekolere emizannyo buli omu twenyigewo n'okusoma buli ataasoma agenda kuddayo akole ki. Onera asabye bano okubeera obumu basobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Gavumenti olw'okulaamu zaabwe nga polish gavumenti ki moto ezo ssente bazze bazitulyako naye essaawa zino ozerina ozikola ki ozigoberera. Njagala mwekolemu gurupusi mubeere nga muli ekintu kiki kimu anabatafunye amazima g'enyirimu kya kunenyaza RDC wa. Grace Batami akulira abavubuka wano wasabidde bane okwazza awamu bakyuse embeera zaabwe. Ndi mwana wa ghetto era nkyali wa ghetto. Naye tulina challenge tusanga nti osanga omuntu ng'alowooza bubi nnyo ku ghetto nga yewo yogera kigambo nti nva mu ghetto mwana nze nva mu ghetto awo nga ye alaba ghetto kintu kimuwunyira na bubi. Twagala okumala mu myaka ebiri okuva kati nga tulina resource center nga tulina rehabilitation center abaana baffe bano we tuba sortingira obwongo webiragalalagala nga tusobola omutereeza obwongo nga tulina awantu we tukolera emirimu gyaffe akola ati nga inawo wakolera ati we akola ebisige ababongo nga tufulumiza bongo twatandise okola bongo twatandise oluka ebibbo mubadde mubiraba. Abamu ku bavubuka bakubiriza bannaabwe okwesanyiwa emize era bwe batyo ne basaba ne gavumenti okubakwasizaako okusobola okulaba nga bataasa naddala abavubuka. Nali mutambuzi wa bikyo nabwera bwamulanyi bwaki bwamateeka kati mu kuva mu mbeere nga ab'enganda bamaze okumbuulira n'ensalawo nkole ntya tandikeyo ka bizinensi nga naye manfu luli nali nfuna ezisukka mu 10 n'emmere nengamba kakati kantandike nawe manfunye muki mutwalo naye kukola kutya nga busobola okunyamba ekumi nalifunanga naye nga tulikola ki terinyamba. Norine Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.